إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abalungi abebitiibwa abakkiriza, tukyagenda maaso ne Asr al-Muluk, ekiseera ky'obwakabaka baba Bani Israel, era nga tuli kabaka wa kusatu mu muluku baba Bani Israel. Asooka yali Talut, ne kuddako Nabbi Daud alayhi salatu wassalam, ne kuddako Nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam. Abonno bannabbi ababiri Daud ne Sulaiman bali Allah yabagattira an-nubuwa wal mulk, obwakabaka n'obwannabbi. Bannabbi bangi abasigadde bajja nga balina obwannabbi naye nga bali wansi w'abakabaka. Era abasiraamu tebaddeeyo ne bafuna entegeera erabika nga abantu bangi ebajje ko Allah subhanahu wa ta'ala, entegeera erowooza nti omuntu kasitabeera ko Allah alina kumusitula mu maanyi ag'edduniya ku bantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo Allah takitugambangako. Allah takitugambangako nti kiteekwa buteekwa kubeera bwe kityo, wadde nga tulina Allah watusubiriza tamukini ng'abakkiriza, twekwata ku Allah, ne twekwata ku bulungi, ne twekwata ku kintu, twekwata ku ki, Allah ng'atusitula. Naye kiva kubeera nti nno abantu ne bannabbi baabwe, abantu n'abamanyi baabwe beekutte ku Allah. Aho Allah abawa rifa al-kamila fi dunya wal akhira. Allah abasitula olusitula olujjuvu mu bulamu obwensi n'obwaki n'obwakhira. Naye bwe kitababeera bwe kityo, aba ne barejekitinga risaala ya Allah subhanahu wa ta'ala, ne bagaana okwanukula Allah, tekigaana n'akamu n'akeddagala. Abantu abalungi okusigala nga basigadde tahta batshi al-kafara wal-zalama wal-malahida. Ekyo Allah kikolya ddala bulungi. Bwe tunuulira okuviira ddala emabega siira y'obulamu bw'abantu, tulaba nga bannabbi bangi n'abagoberezi baabwe bali wansi wa kufunzibwa kw'abaki? Kw'abakafiiri, nga be balina obwakabaka, be balina obuyinza. Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salatu wassalam, ebyali ku mulembe gwe mwenna mbimanyi. Allah tukatogali inna Ibrahima kana umma, Ibrahim yali umma, nga ye muvubuka ategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Abasigadde bonna nga bali ku mbeera nga boogiraba. Era olw'okuba yali mutamayiz, kasa yakolawo ak'enjawulo, beebuuza nti man faala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Ani atuusiza kino ku masanamu gaffe? Mazima ddala omuntu oyo obwongo bwonna bwaddukira ku muvubuka. Naam, qaalu sami'na fata yadhkuruhum, bulijjo tuwulira omuvubuka nga tabimatira ebintu ebyo. Abasigadde bonna bali mu sururu moja, bonna batambula balinga bwana bwambaata nga boolekera eri okuzikirira bonna. Sami'na fata yadhkuruhum, omuvubuka Ibrahim, era baga yuqaalu lahu Ibrahim, bamuyita Ibrahim. Balina amaanyi, basobola okumusuula mu muliro, basobola okumuleeta kipayopayo. Naam, fa aqbalu alayhi yazifun, kikwati bagenda mu maka okumufuukuuzayo gyali, ne balyoka bamuleeta kukula ensonga nnene. Nabi Ibrahim kitaawe yamugamba nti wahjurni maliya, nviira sagana kulaba wano. N'atambula n'akola atya? N'avaawo. Nabbi Nuh alayhi salatu wassalam bamuga nti wama naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'yi, tetulaba akugoberera okujjako abasinga obunyomoofu muffe, aradhiluna, ate abatali bayivu, badiya ar-ra'yi, entegera ya kyalo. Naam, tebalina vision, ntegera yaki? Ya kyalo. Bwe tudda kuba nabbi ne tulaba Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ngali wa Firawuna, ebintu bingi ebize bannabbi abali awo. Naam, walaula rahtuka la rajamnak, yali yani Shuaib, walaula rahtuka la rajamnak,
tulabanga abantu bannabbi n'abagoberezi baabwe babeeranga tahta aljababira. Kakati gwe omusiraamu alinda obusiraamu bubeerenga bwe bulina higimoni, bwe bukola buli ng'olyoka okkiriza Allah era okubukkiriza nti butuufu. Allah teyakukwatibwa nsonyi kulaga bannabbi be nga batigomezebwa abanene. Kitegereka? N'olwekyo olinda ekyoyinza obutalabako kubanga kisoboka okubeerayo. Allah n'asitula obusiraamu n'abuteeka waggulu, era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akikola era fi akhiri zamani ebira bwe tubegenda okubeera wahakadha. Naye si tteeka nti okukkiriza Allah olina kusooka okola otya ng'olaba abanene bannabetuuka n'okulijjibwa ne basuulibwa mu muliro. Bw'ogamba nti nze okukkiriza Allah nyina kulinda obusiraamu bwe bw'amaanyi, ne kati tolaba Amerika tolaba Bungereza otulaba nga amawanga Europe erina amaanyi mangi, olinda mbu kubanga embeera olaba eri bwetyo togenda kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Tewategera kye bayita iman. Okuwona kwe kuwona. Oba kuliko mufirika ng'abeeru bonna bakuzize yaba agenda okuwona. Okuwona kwe kuwona. Oba kuliko mukyala ng'abasajja bonna bakoze eki? Bakuzize. Okuwona kwe kuwona. Siwe kiri? Okuwona kwe kuwona. Oba kuliko bavubuka ng'abantu abakulu bakuzize. Okuwona kwe kuwona. Oba kuliko bataasoma ng'abaasoma bakuzize. Okuwona kwe kola kutya? Okuwona bakuyita kuwona. Bawulaki baba bagamba ti la taghtar bikathirati alhalikin. Togumaazibwa obungi bw'abazikirira oba embeera yaabwe bebaani. Okuzikirira bakuyita kuzikirira. Okuzikirira eri omugezi bakuyita kuki? Obungi bw'abazikirira. Mu buyabuya yayinza okwesigula ti abazikirira nti bangi, abazikirira nti beeru, abazikirira nti bayivu, abazikirira nti banene, abazikirira nti bafuzi. Okuzikirira kubeera kuzikirira liqawmin yaqilun, era abayina amaki? Amagezi. Wala tastawhish biqillati salikin. Aye toddaawo n'owuubaala n'obutono bw'abawona. Seeka wali eyangambanga nti mumusologa nti obusaamu bwe butuufu, kyemugamba abazungu abayitiridde mu Uganda muno nga balina ne ssente be baabula ate nga be bagezi. Bwe batyo kaakati bw'ogenda mu surati Maryam ate yafaanana shubuha eyo n'esukka ntidde buti gendawo okuwanvuwa ne tuva ku mulamwa. Tukoonewo katono. Wa idha tutila alaihim ayatuna bayinat. Bw'obasomera amateeka ga Allah gali kiriya. Allah agambye bw'ati qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Abakaafu nga bagamba abakkiriza ayyul fariqaini khayrun maqama wa ahsanu nadiya. Nga bagamba nti iffe nammwe baani abasinga status eyawaggulu mu bulamu obw'ensi? Baani abasinga abalina upper hand? Baani abalina higimoni? Baani abalina obufuzi obwawaggulu? Baani abalina amagye gannantawunyikamu? Baani abalina ebizimbe byolaba nga ebitomeragana n'ebire? Ayyul fariqaini khayrun maqama wa ahsan nadiya. Kati gwe tugambe Somalia tugigeraageranye ku Bufaransa, tugambe Somalia, tugambe Afghanistan tugigeraageranye ku Germany. Aina Germany? Germany eri luddawa? Gundi Afghanistan eri luddawa? Afghanistan ya wansi nnyo mu nkulaakulana, si bwe kiri? Ate Germany eri bwegula nnyo mu nkulaakulana. Ayyul fariqain khayrun maqama wa ahsanu nadiya. Allah yanukula ate ensonga eyo. Kitegeeza mbeera bwetyo bwebadde kuva dda, ng'ekyo kyekimu ku ebyo ebizikiriza abantu abazikirira olw'okuna status Allah gy'abataddemu, olw'okubagezesa. Olw'okukola atya? Olw'okubagezesa ne balowooza nti status eyo dalili ya saada yakuwona. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala nga yanukula ensonga eyo, yagamba wakam ahlakina. Aye gambe etya? Wakam ahlakina qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa ri'ya. Bameka Allah subhanahu wa ta'ala emirembe emeka Allah gyeyazikiriza nga gyalina enteekateeka ennungi, wa ri'ya nga bw'otunula min arru'ya, nga bw'otunuulira embeera yaabwe mu butuufu ekkuba nekwegombesa nnyo. Allah bwe yaleetanga ng'ayera bwezi bwagenda kukeera ku makya nga bo n'ebyabwe bonna khawiya ala urushiha. Kam taraku min jannatin wa uyun.
baleka byenkana ki, baleka byenkana wa mu ebyo ebyali bisamaaza. Naye Allah yawunzika abaana ba Isirayiri abaali mu kuttakuwa nga bakoze eki, be basikidde ebintu ebyo. N'olwekyo munnange toddeeyo n'ogumaazibwa, kul man kaana fi dhalaala, omuntu yenna ali mu bubuze amanye nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola omutambuza olutambuza olumulowoozesa nti nno waali waki, hatta idha ra'aw ma yu'adun, okutuusa lwakuba eriiso ku ekyo bulijjo ekimulaganyisa bano bulijjo bayisaamu amaaso, ogenda okakana nga takyayina apiiru ezzaayo mbeera eyo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwedduukirira. Kaakati nabbi wa Allah ayitibwa Sulaiman alayhi assalatu wassalam yali ateekeddwa okutuukibwako ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yawandiika ku buli kitonde ekiyitibwa omuntu, mahma balagha min al-'azama wa mahma balagha min al-quwwa wa mahma balagha min ar-rif'a, atuuseewa mu bitiibwa, mu mbeera ezewuunyisa, yali alina okutuusibwako okufa. Nga bwe yagamba alayhi assalatu wassalam, olunaku lumu yasaabaka Arabi, musajja munnamalungu ne nabbi sallallahu alayhi wasallama bakola race ku mbalaasi, nabbi n'agituulako ne munnamalungu n'agituulako. Fastabaka, ne batolontoka emisinde, ani asooka kaguwa, kitegeereka. Ogenda okakkananga munnamalungu asoose omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Basahaba daima ebbanga lyonna babeeraga pro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nekibana kuwaza tebasanyuka nnyo nga wala munnamalungu asoose nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi kyeyavajja n'abagamba nti martafa shay'un fi dunya illa kana haqqan ala Allah an yada'a, teriyo kikukunala ku nsi kuno okujjako kiba kikakase ku Allah okukikakkanya abantu bategeere nti kino kisigadde kitonde, nam kino okubeera ne limiti. Allah ayina okiteekako ewakiraga eraga abantu baleke kukisukkulumya balowooze nti nno yeki, ye mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. martafa shay'un fi dunya illa kana haqqan ala Allah an yada'a. N'olwekyo ne nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam bwali buteekeddwa okeesa ku makya alangirirwe mu bafu, abantu baleke kulowooza nti ebyo byonna byakola kubanga ate kitwala ebbanga. Ogenda ogere nga bati bamufunyemu ddenzikiriza nti oyo yennyini ye yeetonda n'atonda n'ebirala, yatonda eggulu n'ensi. Nga nabbi Isa alayhi salatu wassalam, abayigirizwa abaali naye kaanu ma'ahu nabiyan, baali naye nga nabbi, era nga bamulaba mutabani wa Maryamu nga bamugulumiza, ebyamagero bye yakolanga byabongeranga bukkiriza. Fajaa jilun ba'dahum, omulembe ne gujja oluvannyuma lwabwe ne bagamba mulowooza muntu kyoyo alamusa abafu, muntu kyoyo alamusa abafu, muntu kyoyo azibula abaki abazibe, muntu kyoyo akola egundi abumba obubumbe ne bubuuka. Naye nga byonna Allah ebirese byamagero kuluŋŋama. Ogenda okakkana yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira, okakkana Allah kyaleeta nga ddagala era ekitwala omuntu mujjana kyafuuka nsonga ekukumba obumbi bw'abantu obuteeka muki mu muliro. Kitegereka. So nga Qur'an Allah yayogera ku byamagero bino byonna n'atabikisa bantu mu Qur'an muno mwennyini mwe tuli. Naye Allah buli kiyamagero kyayogeranga ng'ateekawo biidhini n'alamusa abantu biidhini, n'azibulawo biidhini, n'afuuwa mugundi mu bunyonyi ne bubuuka biidhini, nga nze musobozi okikola, nga nze musobozi okikola, nga nze musobozi okikola. Obutalekawo shubuha yonna muntu wakola atya, wabulira. Wallahu almusta'an. N'olwekyo ekiseera kyatuuka nabbi Sulaiman ng'ayina okufa. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, falamma qadayna alayhi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Ekiseera bwe kyatuuka Allah n'abeeranga alamudde Sulaiman abeere ng'afa, amakulu yatuuka n'afa. Si kyetwagalawo wano. Naye yafa atya? Olunaku lumu afuluma n'omuggo gwe
gwe yabanga akutte alayhi salatu wassalamu. Akuze mu myaka, bw'atambula atuuka we yatuuka yeesigama omuggo, alagira amajinni okubeera nga gazimba omuzimbo ogw'amaanyi nga waali alal ishrafu, nga atunulira ddala bulungi nnyo ebigenda maaso mu kuzimba. Awo nno wennyini nnyini Allah yasindikira malakul maut nejja nemugjamu omwoyo ng'ali ku mbeera efaanaganako bwetyo, nga yushirifu ala albina, nga yushirifu ala albina, ng'ali mu kusupervisinga. Ayimiridde waayimiridde yeesigamye omuggo gwe, bali mu kuzimba. Majini gazimba, omwoyo Allah n'agutwala. Yali enkomerero yani ya Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Amajini ne gazimba ne gazimba ne gazimba, ebyago birwa bwe gaamala ne gajja gamuga Mukama waffe tumaze. Bagenda okulaba ekyenyi kyenga abusana, yani abatunuulidde nga teyolekako ssanyu. Ne bagamba Mukama waffe bye tuzimbye tabimatidde. Ne baddayo ne bamenya enkeera kwe bakeerera, ne bazimba ne bakomawo, bagenda omutunuulira tabimatidde. Ne babeera okwo ne babeera okwo. Muntu ayinza okubuuza nti nga tavunda, ani ayina ansa yakyo? Bannabbi ba Allah tabaraka wa taala tebavunda. Ekyo kiri mu miiza Allah subhanahu wa taala gye yawa ba anbiya, tebavunda. N'olwekyo yasigala waawo nga bwali mu ngoye ze, buli kimu kyonna yeesigamye omuti, yani omuggo. Ne bazimba ne bajja ne babeera okwo ne babeera okwo ne babeera okwo ne babeera okwo ne babeera okwo, ebbanga nga babonaabona okubonaabona okubalowooza nti komanda si musanyufu ku nzimba gye bazimbye. Buli bajjanga bamusanganga endabika ye anyeeze. Kumbe omwoyo temukola ki? Temuli. Allah yagututte dda. Tandikira Mukama wange. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ezo enfunda atulaga okufa kwa Nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam. Falamma qadayna alayhi almauta, bitwasalawo afe. Kikulaga sulta ya Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi, bugulumivu bwa Allah subhanahu wa ta'ala mbitonde bye. Ayogeza obuyinza obwa Katonda, obuyinza bw'okubeera nti al amuru wal qawlu wal qada'u. Allah subhanahu wa ta'ala biyasalawo Nabbi Sulaiman afe, ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata, yani omuggo gwe. Malaika tezaati amajinni tegategeera nti nabbi ono afudde, okujjako baategeerera ku nkuyege, yani wayise ekiseera. Enkuyege termites mu Luwarabu ziyitibwa zitya? Ziyitibwa arada. Baategeera ku arada, baategeera ku nkuyege zajja bisooka olwezo sporting ati guno omuggo tegukyalina agunyeenya, ne zigulaba ne zijja ne zitandika okugulya, ne zigulira akaseera mpaka lwe gwakutuka. Nabbi n'alyoka agwa wansi awo. Naye nga kullu yawm, buli lunaku amajini gazimba bwe gamenya bwe gakyusaamu bwe gatereeza obulya guno bwayagala kireka kimunyiza, ne gazimba ne gabeera okwo. Bino bye tusoma ahsan al-qasas, ze sitole zisingira ddala okubeera ennungi, wa asahhu, teriyo kyowulira mu byonna ebikunyumizibwa kituufu okusinga bino bye tusoma, kubanga bitunyumiza ye Allah subhanahu wa ta'ala. Gakyusanga enzimba ne galongoosa ne gatereeza ne gayita style ne gakola gatya, buli gajja okuripotinga gamusanga si musanyufu, ne gabeera okwo dahar, ebbanga eddene ddala.
falamma kharra enkwege bwe zajja ne ziruma omuggo bwe yali yeesigamye ne gutende waliwa ne gumenyeka n'alyoka agwa wansi. Nabbi wa Allah Sulaiman alayhi salatu wassalam yafadda ali eyo ebbanga lyonna ali wa Allah ali mu byengera by'abannabbi nga gana amajinni gali eno gakola. Falamma kharra yaga wansi tabayyanatil jinnu amajinni ne gongera okumanya allau kanu ya'lamuna al-ghaiba nti singa gaali gamanye ebyekwese ma labithu fil adhabi almuhin tegaali wangalidde mu kubonaabona kuno okwaganyomoola ebbanga eryo lyonna. Almuhin nam alhun bwe bunyomoofu gawangalira mu kunyomooka okw'amaanyi ne gaweereza maiti gaweereza omusajja eyafedda alayhi assalatu wassalaam. Singa tetulina mu Qur'an aya yonna okujjako eno etulaga nti amajinni tegamanye byekwese, eno aya yali taasizza abashiriku ebintu biyitirivu. Eno aya yali taasizza abashiriku obubuze bungi, kubanga mbimu ku ebyo ebizikiriza abashiriku kwe kulowooza nti nno amajinni gamanyi ebyekwese, gamanyi ebiriwo enkya. Kino weekiri kiri mu maaso gaabwe, tebasobola kutegeera nti ono musajja mufu, tegasobola kukitegeera. Naye kimanyi omuntu wabeera naawe n'atuuka n'okulowooza nti amajinni gamanyi ekiri mu mwoyo gwe, n'atuuka n'okulowooza nti amajinni gamanyi ekiri mu mwoyo gwe. Malayika za Allah subhanahu wa ta'ala bawula bagamba nti al ibadati al qalbiyya, ibadati ez'omu mutima Allah yaziragira malayika ezo ziwandiike. Tezimanyi ibada y'omuntu eyekukulidde eri wakati we nani ne Allah subhanahu, tezimanyi. Kitegereka omuntu okwagala kwalina eri Allah, omuntu khashiya, omuntu inaba, omuntu ebyo bintu la yattaliu alayhi ahadun illa Allah. Kaziwezi malayika empandiisi Allah yaziragako ekintu ekyo niziryoka zikiwandiika. Kitegereka odde otyawo n'olowooza ekintu ekinene bwe kityo ng'okirowooza ku majinni, ng'okirowooza ku ki? Ng'okirowooza ku majinni tigaleke kamene kyendowooza ne balyoka bulira okwo afuwaaja. Naam, qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Mumanye tewali mwaba abali waggulu mu ggulu ze malaika za Allah subhanahu wa ta'ala, wal ard n'ebyo ebiri mu nsi abantu balowooza majinni, tewali amanyi byekwese okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yatuuka n'agamba nti walau kuntu a'lamu al-ghaiba, mbakubanga mmanye ebyekwese lastakthartu min al-khair, naaliyitiridde okufuna ebirungi, wama masani yasu, saalifunye buzibu. Ekyokulabirako ekyangu nalukolongo mulaba, nalukolongo mumanyi wakati wa Nateete n'Endeeba, siwe kiri? Oba tugambe n'Ekabuuso, kale n'Ekabuuso oyo nalukolongo. Omuntu abaddeko mu kibuga Kampala emyaka 3 egiise, hatta ne bigibeera myaka 25 gyokka egiise, wabadde bitoogo nga bye bikubyeko awo, nga bitoogo, nga omuntu abantu baleeta ne batindyawo obuntu bazimbamu obuyumba obw'ebifaafa obwaki, ng'omuntu eyakoma yawangaalira ennalukolongo, eyakoma nga yawangaalira ennalukolongo. Mwe mulowooza singa abasamize bamanye ebyekwese? Naam, tebaliwo olwaliro tebakubyeko ennalukolongo nga badde bwato nga balaba, baalitunze yonna ewaabwe ne bajja ne bagula waawo ogufa ogunene agasaawe, kubanga olwaleero kyekiriwo olwaleero. Nekyasanku yekyasanku gundi gundi kabakaganda benigulu babeera eyo namwe mbalaba bwe bafaanana abasamiza bakubyeko munsi ng'ate baagala obugagga okamala obukamazi. Naye amajini nago tegamanyi, amajini nago tegakola gatya, nago tegamanyi. Kitegereka gaali badde gabasaabira ddiiro ezifaanaganako bwe zityo. Bannayi wano mwange mugule wano, myaka 10 gyokka tekigenda okubeera wano. Ne kati osiŋŋaana tewakyasongeka nangaleemu, ayagala okusonga kapoloti akali awo asonzaawo ngalo tta, asonzaawo mukono. Kitegereka
N'olwekyo walau kuntu alamu lghaiba byagatimba kubanga manye ebyekwese lastakthartu min alkhair, nali badde mmanya nti wano wajja kulako nenyangwa nentwalawo wama masani yasu, nali badde ntegana nekkubo lyenkutte waliyo omutawaana nesirikwata. bwaba nabbi kyali takirina fakaifa ate atali mbaka wa Allah tabaraka wa taala. Bwatyo nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam nafa, obwakabaka bwagenda mu maaso. Namu Sheikh Seka Lukumani badogamba naam esebo sembera Seka Lukumani nawe tobera mukoda ate nnyo nsembera muganda waffe Seka Lukumani Segawa. Faida gyendabyemu nti emyoyo gy'abakkiriza gisikibwamu na mirembe, teyandisigadde ku muggo gwe yeesigamye nga yadde n'okutagalamu singa bamusikamu ajugumira. Ekyo nno Allah yakyogera ku malaika ezitwala emyoyo gy'abakkiriza, yaziyita wannashitati nashta, wannashitati nashta, gitwala mpola kitiibwa mu kimpowooze n'embeera endala efaanaganako bwetyo. Jazakumullahu khaira. Kakati ab'ebitiibwa, tulabye nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam ng'owekitiibwa Allah amututte. Kyekaddirira obwakabaka bwagenda mu maaso oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Bannatterekhe batugamba emyaka 407 oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam, asiru almuluk, era nga huwa azha usuri bani Israel, kyekiseera ekisingira ddala okubeera ekirungi mu bulamu bw'aba bani Israel ekitalidda kyakomaawo, ekiseera ekisinga ddala okubeera ekirungi ekitalidda. Omuntu ayinza okugamba nti tumanyi ebijja mu maaso, tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatubuulira dda ebijja mu maaso kuba bani Israel n'atutwalira ddala mpaka ku lunaku lw'enkomerero, n'enkomerero yabwe bwegenda okubeera, era nga bagenda okujja ne Dajjal ne Masihi ad-Dajjal, okumanya ebitonde ebyo bitonde bibi era bitonde ebyewuunyisa. Kakati obwakabaka bwasigala butambula mu baana bannabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam, kubanga kyekiyitibwa al-mulk, bwakaba butambulira mu baana, bwatambula mu baana bannabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam, nga be bakabaka duna nubuwa, ninga bannabbi babeera balala. Bannabbi babeerawo nga bali wansi w'obwakabaka, era akaseera ako ke kaseera akasingira ddala okubeera ak'omutawaana eri abaana ba Isirayiri, okwonoona ne kusukka okubeera okungi, okutta bannabbi ne kusukka okubeera okungi, ne baviira ddala ku sharia y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, gye baakoma okgenda mu maaso, gye baakoma okubeera nga boonoona mu nsi. Naye awo nga tunnatuuka ku mbeera eyo, kyekyaddirira twagala okulaba ku hawadith, mu bimu ku ebyo ebyaliwo mu kiseera nga obwakabaka bumaze okubeera nga buva mu mikono gya nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam, yani amaze okufa nga bugenda mu maaso mu baana be. Waliwo ebyabeerawo mu kiseera ekyo, twagala tukuboneko ku bimu ku byo biidhin mawla jalla waala. Sheikh Abdurrahman Sebo, ogenda kubeera nga otusomeramu katono bimu ku ebyo bye tugenda okulaba mu musomo gwaffe oguddako insha Allahu ta'ala. Muganda waffe Sheikh Abdurrahman Sozi yagenda otutwalamu hafidhahullah. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. tugenda kulaba biidhinillahi tabaraka wa taala musomo gwaffe oguddako ekyafaayo ekyo ekyaliwo mu kiseera kino insha allahu taala. waffaqa allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.